nanonyako visa ye Dubai ne baginyima bummi. Nganja nalinga bansuubiza omulimu e Dubai nga ngenda basikali. Naligenda kuba ababbi be Dubai era bane baawona. Ababbi be Dubai mwawona nnyo ababbi be Dubai. Kati olwo mu process awo biki bakufera kiki ekyalemesa olugendo lw'e Dubai? Tebanfera naye bansuubiza okumpa visa mu myezi 2. Kati siri nnyo mugumiikiriza era ngenze njiga buyizi bwo. Emyezi 2 negifuuka 3 eneemeka nengende olumu ne waga sikyayagala muzirize sente zange. Nalinda nnyo. Sente zange ne banziriza tebanziriza zonna. Ne bakuddizaayo. Waliwo n'okukaawa olutalo. Okunziriza sente zange. Nga nti zaafuuse zaabwe. Ng'okivuddemu wasanga bagezi gwe. Nali ngenda kukuba ababbi b'e Dubai. Ne Katonda wa buyinza. Katonda wa maanyi. Ne bansomeramu. Omwala bamuyita Lydia. Nangamba nyina sister wange omuwa passport nakuteramu visa ya America. Owadde passport yo? Olekye Dubai kiganyi. Konza ate kiki nempaayo. Nangamba oba yansaba sente mmeka. Nenninda nenga nesunga bitya. Era wonga musumba tonna muyingizaamu mu byopanga. Opanga bibyo silent. Panga byange. Visa ne emyezi 6 negiggwayo. Bwe jaggwayo omukazi nangamba unfortunately tewafunye. Awo wenafunira wenagire wa musumba. Waliwo bani yangamba nti tuulira inayo trip nenzia ne mubuuliramu. Kwe kunteka ku. Ng'agenda kutambulamu. Omuntu yenna alina opportunity egenda okukuba ekyeyo. I think ng'afunye omukisa ogwo agende. Woba olina opportunity egenda okukuba ekyeyo genda okuba ekyeyo. Egenda okuba ekyeyo kuba wano waliwo obulamu obutulimba. Kati nganze bwe nalimu ka status aka kataleeta kyakulya. Ekitegeera waliwo abantu abalina obulamu weebutya wano e Kampala. Naye nga tomanya nti okula. Tukula. Okula. Abadde owabiri n'ofuuka owa3. Owa3 kati olumbaana. Olumbaana okitegeera. So nga owulira nti it is an opportunity. Who doesn't want to use an opportunity? So okuba nga guzze oba obadde oli serebu nnyo oba obadde nga gwe kasoobo kibalamu nga gy'olaga ekyeyo tekirimba. Woba oli mukozi ekyeyo tekirimba. Woba tekirimba. So buli muntu ali ku kyeyo Katonda aba kututteyo kuyamba jjajjaawo tobeevuma. Kuyamba bakyalibo bulwenti kalwenti kaaganye nze ate zimanyi natadde ebigere mu mpagi y'eggaali ebyo sekoko yangobye Katonda yakututteyo buweereza bwo you are ministering. Kati obeeranga g'oyomba naye ali ku kyeyo gwe manyi oli mumutambulizaako kyeyo kadde mwako gwe ng'olina olutalo lw'oli naye n'omuntu ali ku kyeyo gw'oli mu kumuyamba buyambi kuddusa awaze asasulwe kubanga buli w'omulumba yalina obudde bw'ajjiramu ne waabula ate n'osigala ng'omulinze bwe n'osigala ffe n'abakunoonyera tuba bangi ne tukulaba ne Lujja ne tukulaba ne Sibifo ne Faruku we tutyo okitegeera nga ye eri abuzeewo ng'oli mumutambuliza kyeyo ng'olowooza oyomba naye kikyamu nnyo because yasasula per hour okitegeera kati ajja kujja akole naawe olutalo naye essaawa we zinawera ez'okunnyoko oba alina hours 8 abeera akoze sente nnyingi nnyo ate nga ne internet weeri internet byabwerere mu bujjuvu ate erina speed yanjawulo okitegeera nga weerimba ku muntu waatyo ng'owetteka ku muntu waatyo actually ndowooza ebintu by'entalo ebyo si birungi okukisaminga awamu olutalo lwokka lw'olina okulwana nawo entalo ziringa 2 lwanyisa sitaani n'obwavu naye abantu baleke ebisigadde bireke nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Farukwa Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna oyagala bibajje bitanda dining oyagala ntebe ennungi za class ziriko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet
bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna Farukwa Nsanzi basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petroske okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo jango lambule jango gule John Segawa Arts ne Buyu Studios kutusa ko muzanya amakula the Golden Calabash ekimala ebita subira okulaba ebyewunyisa entuuko kono obukubaga nebiri mu lugero olukwata ku mukwano obuyinza n'amaanyi gwa Katonda nga bweyoleka chifu mukwawa kachali chifu mukwawa Tuwanizamu International Conference for Healthcare and Social Work egenda okubeera mu June nga 21 paka 22 mu Ontario Science Centre 770 John Mills Road North York on M3C IT3 ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective oba ogenda okubeera International Delegate ojja kusasula Canadian $4 ate local delegate Canadian $3 mate eno conference tesosola tujja kwaniriza bamaama bataata bakadama babankazi aba human resource ba artists buli muntu akola mu bantu betulize ba social workers ga mu healthcare ba doctors ba nurses ba caregivers ba RPN ba counselors ba ARN ba PSWs na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers okumanya ebisingawo kuba plus mukaga nya musanvu 02 oba plus nya 37 288 98 mukaga 2 eno international conference ya healthcare and social work ewagidwa Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited, Global Events Canada, the Nightingale Initiative for Global Health. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gyoyagala traditional cakes n'ebika ebirala kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayimba music abuulirira ate azimba alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu kanoonye ku YouTube channel Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Nenga nsanyusa okulabako muganda wange nange okukusanga lujja Brian. Yes. Sajja wange nnyo. Yes. Musajja alabika bulungi. Nawe alabika bulungi. Owunya ennyonyi. Aise ne family. Yes. Era yemulaba atuyita nti daddy. Bambi mukigumiikirize omuzadde waatyo. Oba ku mukolo, oba kuki, omuzadde asigala muki? Omuzadde asigala muzadde. Asigala muzadde. Ne mukyala waffe wali wabbali. Wali awo. Kale, mu bitiibwa bingi tumubuuzizzaako era nga tugamba nti Mukama yeebazibwe. Ansanyusa okulabako once again. Nange nsanyuse nnyo lujja nkuwulira buulizi. Naye Mukama ampadde omukisa. Nenzija nange nentulako wano. I know. Nange nonkolako interview. Ndi followawo. Oli follow-up. Ndi follower wamwe nnyo follower mbeerayo nga buli video gy'olaba gy'oteekayo ngiraba. Ebyaddala. Mukisa wamaanyi nnyo okuba nti omwami Ddumba Brian muwagizi waffe era tutambuliza obulamu eyo nga America egamba etya? America nnungi. Tubeera ku YouTube zammwe nga mutulaba okutegeera because eri obeerayo omubiri. Naye ebirowoozo byonna waka bikuba waka. Kati ate gw'oleeta local content ebitambula ewaka kuba obeerayo nga oyagala okutegeera. Kati omaliriza nga buli kaseera nga lujja tateekayo.
banaye mutotadde ku pressure just know okukola kirala n'okutuukiriza kirala. Yes, kituufu. Buli we mwongera okutugoberera temumanyi kye mutukoleera. Tumwongera pressure ne tubeera nga tudde eno naye n'omufumbi afumba emmere nga talina agirya at least nga bayi waliwo bajja okugirya kati oyongeramu amaanyi n'oseesaamu. Naye bambi mutukola bulungi nnyo era nze nabadde ngamba nti abaana abo abali ku byeyaabo singa bamazima balwadde nga lwe bajja muno babanoonya ne babawayo ku ssente ebyaddala abo bali era buli muntu andaba nga oli mu diaspora America, Canada, UK yonna gy'owangaalira we muvangayo munoonya ku baalujja bano ne mubookyayo kubanga okyogeredde mu mbeera nga waliwo abatunda oluseke esiri omukwabo bamanyi kati gwe otuyambye kutwanguyiriza mu ki ebyaddala kwe tusiiba nga mutulaba because obeera board nnyo ne ogenda olaba nga lujja ataddeyo interview n'otuulako n'olaba omuntu n'akola millions of money naye nga gwomu olinga companion waawo agenda kugamba nti naffe buli tulaba videos ze mu views mwafuna. Muganda wange gwe kyomukolera kinene ebyaddala gwe kyokola kinene nnyo. Just imagine nebuuza nnyo ku bantu bano abagenda ne bakuba ebyeyo nga tewali social media, tewali YouTube channel zino. Abantu abo mbawa respect. Baba mwalinga kuki bane tetwalisobodde kye kyababezanga nga TV tezicrossinga kutuuka eri. Just imagine that life, obulamu obwo nga n'essimu teriiwo gwe oyinza okuzirika. Nze bampaako omulimo ne baŋŋaana okukola n'essimu nga nakagenda ng'essimu nyina kugireka waka kale ojja nayo naye n'oyivaako wagikuumira tebajagala ku flow ku mulimo ng'olina genda otetenkanya obulamu ng'essimu ogitadde somewhere 12 hour shift nga tolina ssimu nali nfudde kiba kiwanvu gwe kiba kiwanvu nnyo nga tokutte ku ssimu ate nga tebajagalira ddala era emirimu mingi tejagala ssimu okitegeera naye kyoba omanya nti Mukama akuyamba. So katwebaze technology kibikyuseemu kati tubali cross kati bewalesemu America kati bakulaba kakati lujja nkulabye leero niyo nkumanyi nnyo otandikidde mu maanyi social media weebeera social media omuntu ozaala omwana n'omutimba n'okalaba nga kawere n'okalaba k'ebiri k'etaano ogenda omusanga ng'omumanyi kati olwo omumanyiiko ki buli kyokola nkimanyi buli kyenkoze because ojja byonna oz'obiraba mba nkulaba aye no byenjogera buli omu abimanyi banekala naffe kyekyo ekizibu kye tuyina obeerawo ng'omuntu akumanyi akumanyi but ensi wetu weyeetaaga. I know naye kandowooze nti omanyiiko kwegamba bisobola okugamba abantu nga tebiswaza birungi byonna. Amiina birungi ddala. America kitambudde kitya omazeyo bbanga ki? Myaka ndowooza siruddeeyo nnyo naye ate saakagendayo myaka 5. Oli myaka 5? Ndi myaka 5. Nga lwaki awo teweefunirayo ekifo ku Musumba Bugembe obulamu ne butambula okusinga okuddeeyo ate naawe okudda mu kunoonya life? Nabeerangawo ku kanisa naye ndi nnyo independent minded. Oba omuntu oyo mumanyi amanyi nti nange nsobola. Oyagala nnyo ebyokweyigira? Njagala nnyo ebyokweyigira because obulamu buli very personal. Kyobulaba nti lujja osobola okubeera ng'olina taatawo mugagga nnyo ne weeyagala nnyo which is okay. Naye muzeeyo oyo lwava mu bulamu bw'ensi muga Katonda mu ggulu lujja otandika kuvumaganya erinnya lya muzeeyi nti kale abaana okitegeera oba ofeesinze reality. Nzize nkyogera ne mukyala wange oyo nti life is obulamu bwa ddala. Olwo kye bayita reality ng'oggyeko ebyokufeekinga. Nze nalabanga mukulu wange byonna byakola nembiraba oba oli awo n'achievement ntonotono zaafunyeeko naye nga si zange.
Ngasi bibyo bibye yange ekyo abantu bagala kukitegera nze waliwo yaŋŋamba waliwo ogwana ogwamanyira yagamba ki kanano nawe olabye bintu yaŋŋamba mbona naki ku kyeyo nga muganda ho simanya biki naye life is very personal. Obulamu bwa ddala obulamu olina okutegeera nti ebikutuukako bikufeesinga nga ggwe tebikufeesinga nga family oba okitegeera. Kati nze nafunamu challenge eri awo nti muganda wange wansi wano olaba lujo inayo muganda wo ne musobola okutuula ne mukola ki ne muteesa ebyammwe ne biggwereeyo niye muganda wange nga wotula ne brother wo omuntu ajja veere kabeere mayido aveewa naye nga awulira era ono okitegeera kugamba muganda wange yafuuka wabonna takyali bubo si wange nawe muyinako bezishare ng'abalala oba okitegeera ogamba nti ono muganda wange tujja kutuulayo tukaabireyo omuntu ajja kuva eri nga Bugembe alina omuyamba okitegeera kwegamba mulimu ebirungi ne mulimu ne challenges ez'abantu abo abamanyikiddwa ennyo. Waliwo ffe we tuyita nga ba brother abo aba family waliwo challenges tulina weekali awo then yo obulamu bwe ne bweyongerayo eri naye nga gwe nga wodde ewaka oli bubi. Kati nze service yaggwanga nga tumaze okusaba ku Sunday nga nyina omuteega mpeemu 2 ng'oteeka muteege naye nga muga Katonda mugulu n'akuleka nga takuwadde ojja kiwulira okuva ku Monday paka ate olaba bonange nali mbukooye mu kifaananyi wamulabamuko embeera nga alinga naye akugrooming obeera oyo omuntu eyenoonyeza thani okubeera awo obeere proud nnyo nti nyina muganda wange alina kyali akyogera nti yewe yali akyagala naye nze ng'omuntu obulamu obwange manyi nti nange Katonda keyampa emikono 2 nsobola okubeerako kyenkola ate nange nembeerako abalala bangi bennyamba okitegeera ekyo kiri mu nze nga nze saagala nnyo okutunuulira muntu njagala nnyo okukola nze nga nze Brian Ddumba. Abaana nga bavimbidde mu bintu by'abakadde baabwe ebyabaganda baabwe which is okay naye njagala kugamba nti muganda wo wagula emmotoka asobola okuvugako ne gw'oli evuga ddi muyiyo otegere ekigambo ekyo nawe weevugeko. Muganda wasobola okuzimba ennyumba wali n'akutwalayo n'agikulambuza gw'olizimba ddi eyiyo si yammwe era wajjayo ekyapa ky'ettaka kibaako mannya ge nti Lujja tekubeerako nti Lujja and Sons oba ndi brothers. So life is very personal. So nange nyina we nayitanga ki ng'omuntu okulaba nga olwananga gwe nga nwananga nze ne mu lugendo ng'olwana ayina wakuyambira anyamba n'ebweru era ye yantwalayo ekyo yakinamu omukono neera yagenda okunnyamba nanoonyako visa y'e Dubai ne baginyima bummi nga nali bansuubiza omulimu e Dubai nga ngenda basikaali nali ngenda kuba ababbi b'e Dubai era bane baawona ababbi b'e Dubai mwawona nnyo ababbi b'e Dubai so wakeera mu birowoozo bino gye wafuna ng'oyagala ogenda e Dubai ngenda njiye nga tekiggwa kati olwo omusomeramu agamba ki ebyo ajja birabira ku interview teyabimanya nako nti wali ogenda Dubai kati olwo mu process awo biki baakufera kiki ekyalemesa olugendo lw'e Dubai tebanfera naye bansuubiza okumpa visa mu myezi 2 kati siri nnyo mugumiikiriza era ngenze njiga buyizi emyezi 2 negifuuka 3 eneemeka nengende olumu ne wagaa sikyayagala muzirize sente zange nalinda nnyo nga tebatuukiriza nga kyaka emirimu bambi nga nabo batebannaba kugifuna n'abagezi babeeramu asubire tewatomera abagezi sente zange ne tebanziriza zonna ne bakuddizaayo waliwo n'okukaawa olutalo okunziriza sente zange nga nti zafuuse zaabwe ng'okivuddemu wasanga bagezi gwe nga naye bakugambye ogenda genda okwata emmundu nali ngenda kukuba ababbi b'e Dubai ne Katonda wa buyinza Katonda wa maanyi
Kati ki ekikyusa program ye Dubai? Ekikyusa program ye Dubai balwawo okumpa visa yakye yange ya bwasikali. Kakati wekigana nze ndi muntu atazikiza. Nolemezaako. Ne bansomeramu. Omwala bamuyita Lydia. Nangamba nyina sister wange omuwa passport nakuteramu visa ya America. Wadde passport yo? Oleke Dubai kiganye. Konza ate kiki nempayo. Nangamba oba yansaba sente mmeka. Bambi oyite yansaba sente nyingi. Na yansaba na mitwalo 5 gyokka commitment fee nenzinonya nenziwaayo. So when naziwaayo neninda emyezi 6 nenga ndi kusuubi kyamu. Omanyi bayita false hope. Yeah. Neninda nenga nesunga bitya. Era wonga musumba tonna muyingizaamu mu byopanga. Opanga bibyo silent. Panga byange. Nampanga byange. Visa ne emyezi 6 negigwayo. Bwe jagwayo omukazi nangamba unfortunately tewafunye. Olinze okoye amawulire gofuna nti tewayiseemu. Siye sitaani oyo atambuze ebigere. Eri bifo erinze Dubai. Dubai byagana. Ofunye ekiddako nyenga wo wonna omanye enkoko eyagala okubiika. Ebeera restless. Negenda eri obambiike. So buli muntu waliwo time eyo weetuka ng'olinga enkoko eyo. Eyo time eyo kyebayita okuyaggayagga. Awo ng'onoonya ekiddako. Ng'onoonya ekiddako eyo time eyo buli muntu agituukamu. Era wogituukangamu ogikozesanga nga kino nekigana, kino nekigana. Kiriza ebeerewo paka wootukako ansa. Kiriza ebeerewo ansa ebeeraawo mu kavuyo awo. Era mu season eyo nga njiya eno. Awo wenafunira wenagire wa musumba. Waliwo bani yangamba nti tuulira inayo trip nenzia ne mubuuliramu. Kwe kunteka ku. Ng'agenda kutambulamu. Ne kati oli ayinza okwebuuza lwaki wali tomugambirawo bifo. Kyembadde nti nkugamba nti olabye omukisa gwo epeesa lyali limu. Naye n'ogenda n'onyiga amapeesa mangi. Neera naye yennyini yali takyagala. Yali tayagala ngende bambi. Kubanga obulamu bweri si bwangu. Si bwangu nnyo. Naye yalabanga mmaliridde nnyo. Nali mmaliridde. Nzika we namugamba n'aŋŋamba nti yali tayagala. Kubanga ye yali agenda ndowooza amanyi ebiriyo kati nze nali simanyi. Simanyi kyamuli mu bwongo naye ndowooza si kyeyali oba ayagadde oba okwagaliza brother we. So n'aŋŋamba naye nina mukwano gwange dokita nja kwogeramuko naye tulaenge gye tukuyingizamu. Nina dokita mukwano gwange eyo kweganga olaba fightinga kino. Okitegeera? Naye nze ne mugamba anze kino kati kyenjagala. Nga bino ebyobusawo tokyabiriko. Ebyo kati awo nga sikyayagala. Wasoma wamala bibeerewaawo. Kati ebyo biganye. Era nze ngamba omuntu nti obeera nga bye wasoma tobiraba. Genda n'ekiddako. Noonya ekiddako. Naye ate nze okugenda teryali ssanyu. Nze saayagala nnyo, saasanyukira nnyo okugenda. Yali mbeera. Yali mbeera. Nga gwolaba ekuwaliriza kutambula. Naye nali saagala. Saakyagalako. Okay. So otuuka oyingira US. Buli omu we yeegomba otuukako. Ye wakimanya nti abantu beegomba okugendako mu America. Wamanya opportunity gye wafuna. Si kye nali njagala ennyo. Naye nga nali nkimanyi nti at least wali better than Dubai gye nali njagala okugenda. Yeah, so just like that. So what oyingira? Otandikira ku ki mu America awo? Ebyo biwanvu tokola interview yakubiri mu Muganda wange. Byawanvu. Awo. Ndeke manyi musumba ayinayo abantu beeyo. Ayinayo. Byali bya connection gendo sango. Yanconnectinga. Yanconnectinga naddukayo buddusi. Nawe bimu ku mami nkulamusiza Mary. Oyinamu ku fujjo. Ne mami bet munansonyiwa okudduka. Ngolo ki ekikuddusa? Interview bajjagiraba. Kakati yanconnectinga waba mami abo. Nenga tikimala.
ngera gwe byolaba byoyagala mu kifaananyi tebiriiwawo anti kati olaba ukasootuuka bw'otuuka bw'oba wali munafu e Uganda n'eryo gyaba munafu bw'oba wali mutetenkanya e Uganda n'ebweru gyabeera muki mutetenkanya yegwe muntu omu just oba okyusizza ngoye na kifo bw'ogenda ng'oli mu kujjukuju era n'eryo gyabeera ojja kukozesa obukujjukuju ate eri kijja kuyamba nnyo okitegeera oba mu kujjukuju kyanguwa ne kati bakusitudde bakukwasizza abantu ate otandika obazimbirira awo ate bayinza okukwagaliza ebinene inakyo ng'ate gwe oluusi olina woyinza otandikira olina okutandikira awatonotono kitegeera so saavayo mu bubi naye bansanga recently ne bangamba we are proud of you bajja mami ne bandaba bagabo bazaayo buza lipooti nti gwe watusindiikidde yabuze simanyi bye baayogera naye omusajja yadduka bannaye baba nkwasa bulungi oli bulala so kakati ng'otandika opamba America eno ngasomye kyemanyi nti ebitabo byaffe biba tebyaplayinga tebikola ebyo kati oba omaze okubiziika olina kutandika n'ekiriwo then mpola mpola olaba nga kati osimbye emirandira then awo osobola okutandika education no ate kati gwe totandika ng'ono ataasomako naye ng'ebyo bijja myaka amaaso nga gitambudde olina genda kati n'ekiriwo so kati myaka 5 weddu ng'oli mu America weeyiya neeyiya weeyiza mu bino byagenda osomeko okyali mu gino ejjaffe gye bayita tusoma osoma n'okusoma because of n'emirimu waliwo emirimu naye nga si kwe kusoma kuli wagani kati nyingidde nsoma emyaka emeka okitegeera naye wabeerawo bw'oyongerako obutonotono obwo obwanguwa bukuyamba weewala okusoma ate obonaabona nnyo mu America mu America waliyo naye ebyokunyooma emirimu oli n'agamba mulimu emirimu nga gyaffe baddugavu abazungu tebagikola kati ng'okola ku bakadde okitegeera ekyo gyaffe abaddugavu tebagikola naye wano omuddugavu naye asobola okugunyoma n'agamba bagikola naye abazungu bennyini tebabyagala naye nga tegulimu sente nyingi nnyo naye nati ngamba naffe omwana ava wano n'agendayo ate n'agamba ogusigwagala oyo bwavu we Kampala bwamuluye bulungi wabuwe Kampala muganda wange bwe bukuluma tebukutunuza mu ebyo so gwe ekyeyo kikubira ddala sinkola nze nagenda kukola toliiko banandaba batya toliiko eri tubeera n'abaana babajjeno abaana babaani bakazi babajjeno bali eyo nga bwe basowaani ojooza nzinewuzako era n'ebintu nga nakagenda so kombuulire bagamba ebintu biba bingi nnyo mu byozesa era byali bingi nga nkola n'oguzungu ogwo wamma babyozesa lupiira nga nabyoza lwakuba sikyabijjukira bulungi naye nga nzijukira nabyoza ebintu sijukira bye twabyozanga omanyi noonya ekyangu kyenaakola nsinga ng'ogenze onoonyanga naye nzijukira nnyo obuzungu guli gwali awo nga gumanyi okubindekera nga biva kuno nakuli bangamba biba bingi nemugamba where are you going? I'm sorry man, I have to go biba bito fetuba bakulu kati biba binene bunene kati tamanyi nalwaki akola oyitegeera kati nga gwolina omanya values z'okukola kwekiki kakati ye newaba tazze naye gwe nga wotabyoze ate teri byakunyiiga ate onyigirani otabyoze tojja kwebaka okitegeera kubanga wojja renti wojja oba ebiseera bye nali nfunye n'emmotoka uba byonna okitegeera kugamba n'owulira ng'ennaku ekutta naye nga tolina kyakikolera I'm sorry ekyana nekizinga emikono ekigenda nekikulekawo nga bamanyi okunyuka ne bandekayo naye mu zino zonna hustles waliwo oluusi wekikusukkako n'ogamba kale ate gye navudde singa oba nagumikiriza nti gye navudde eri neeka oluusi okirowooza osobola okirowooza bambi babirowooza nga oluusi ekyeyo kigira kuba ekyeyo ekyo matches ffe picture gye tubafunamu nti buli avudde eno kiggwa buggwe ebibye birungi naye ekyeyo tebibeera birungi nga abantu bwe balowooza tebiba byangu kati nze awo
lwe nasooka bampaako lumu omukadde first time nga nyina okola kyo bino byokulabirira abakadde tokirungiya ng'olina okumuyonja bulungi ebyokulongoosa abakadde naye muga Katonda mu bulungu omukadde gwemanyi ku nsi nga jjajja wange yekka ate nga ye yeetambuza ku luno ng'alya munze nyina omukolako okitegeera so life waliwo ebintu by'oyitamu naye ng'ate otabiyitamu tojja kubeera bulungi tosobola mmanya bulamu butuufu tosobola kubeerayo wakulema so olina okumira amalala olina kwanza kyanyamba nalinamu background y'obusawo kati ekyo tekyanzibuwalira nnyo okitegeera naye kati kubamu akafaananyi omwana avudde mu kikuubo wakiseka naye ng'okyali kwabo yogera ku mwana wano nga biganya ali mu kamera kati abo nabo abadde muyimbi abadde TV presenter yes. You know ng'olina okutandika obulamu obupya bakugambye mukadde wuuya lawyer muganda wange ng'olina okumukolako naye ebyekyeyo nanyumyanga naawe tobikkako ate kati mbikka byaki first of all I'm so proud okitegeera I'm so proud nti right now mbinyumyako obunyumya kuba sikyabikola okitegeera obulamu bwavaawo bwakyuka ninga bikwanguyidde in just 5 years emyaka 5 ogimanyi emyaka 5 naye n'okubeera omuyiiya kalike nagambye otetenkanya nnyo so kikulu okusomako ng'oli ku kyeyo towewala bitabo then kikulu okukola omulimu oguliwo kubanga ekikulu ze sente baba bagikuwadde sigamba ate eno njijjeewa okitegeera as long as you've got money that's all that's what matters bino bye bagamba nti social media you know omuntu n'atuuka ku kyeyo n'abeera nga wadde obudde social media then birimu n'okukola to you gwali ku ground kirina buzibu ki nga wadde obudde social media atya like tulina ba colleagues nga ye asobola okubeerayo ku kyeyo n'asigala nga asobola n'okubeera ng'ali visible ku social media nange mbeerako very active nange ndi very active that's fine so mukikola mutya abamu no mubalowooza nti temukola atukola naye anti emirimu gya Bulaaya emirimu gya Bulaaya gibeeranga osobola ofuna 12 hour shift bya hours kati nga abaana abakyakola mbakati okiwulira nga atuula awo aba n'obudde bungi ku ssimu lunaku lulamba ali ku ssimu we tubalabira gwe n'olowooza takola aba ali ku mulimo tomusaasiranga aba ali mu kuyingiza dola z'otalabangako aba akola yes so bannaffe ng'okyatambuza ekigambo nti onaakola ddi biki nkawulira oli akolera mu hours nkawulira akolera mu hours gwe kyeweerabira aba akola kyokka ate ffe eno wagenda ku internet ate ffe atusangawo ffe abatali ba hours ffe nga tuli aido okutuka n'omwana w'ekyeyo abamanyi okuba n'entalo ku social media ziwerako nyingi naye ng'oliatera okukula olukula n'olukakkana n'olula ne luvaayo kati obeeranga gw'oyomba naye ali ku kyeyo gwe manyi oli mumutambulizaako kyeyo kadde mwako gwe ng'olina olutalo lw'oli naye n'omuntu ali ku kyeyo gw'oli mu kumuyamba buyambi kuddusa awaze asasulwe kubanga buli w'omulumba ye alina obudde bwajjiramu ne waabula gw'ate n'osigala ng'omulinze gwe n'osigala ffe n'abakunoonyera tuba bangi ne tukulaba ne Lujja ne tukulaba ne Sidifo ne Faruku we tutyo okitegeera nga ye eri abuzeewo ng'oli mumutambuliza kyeyo ng'olowooza oyomba naye kikyamu nnyo because ye asasula per hour okitegeera kati ajja kujja akole naawe olutalo naye essaawa we zinaawera ez'okunnyuka oba alina hours 8 abeera akoze sente nnyingi nnyo ate nga ne internet weeri internet byabwerere mu bujjuvu ate erina speed yanjawulo okitegeera nga weerimba ku muntu waatyo ng'oweteeka ku muntu waatyo actually ndowooza ebintu by'entalo ebyo si birungi okukisaminga awamu olutalo lukalu olina okulwana nawo entalo ziringa 2 lwanyisa sitaani n'obwavu obwavu naye abantu baleke
ebisigadde bireke sigadde bireke njawulira embeera kuba kati gwosobola okubeera nga omanyi Uganda yaffe weyimiridde olwaleero neyo gye muwangaalira olwaleero omuntu wakola okusalawo n'agamba nti kaŋŋendeko ku kyeyo regardless okusoma kwe business gy'abadde akola wano n'agamba kaŋŋende njiye okiweeyinga oti era kibi ki ekikirimu oba ekirungi ekikirimu omuntu yenna alina opportunity egenda okukuba ekyeyo I think ng'afunye omukisa ogwo agende woba olina opportunity egenda okukuba ekyeyo genda okuba ekyeyo genda okuba ekyeyo kuba wano waliwo obulamu obutulimba kati nganze bwe nalimu nga otuuka mu bantu serufi ne zifuuka serufi okitegeera n'obeera ka status aka akataleeta kyakulya okitegeera waliwo abantu abalina obulamu bwebutya wano e Kampala naye nga tomanya nti okula okula abadde owabiri n'ofuuka owasatu owasatu kati olumbaana okitegeera so nze nendaba nga tebinnyamba byonna nembyeresa engenda ntobe so wabawo omuntu ow'ekikanga ekyo agende then abalala nga wooli tekiggwa ngaera nange nga wooli tekikola ki nga tekiggwa wobigattagana so guno nga owulira nti it is an opportunity who doesn't want to use an opportunity so guba nga guzze oba obadde oli serebu nnyo oba obadde nga gwe kasoobo kibalamu nga gy'olaga ekyeyo tekirimba oba oli mukozi ekyeyo tekirimba oba tekirimba bano ababoogerera biba byakujeregerera be boogerera you see people Kampala wano ng'asobola okwogerera ow'ekyeyo oba n'analyzing embeera y'ekyeyo ng'alaga tekiggwa ng'ekyeyo nganda wange era omuntu yenna ayogera ebyo abatali informed abatali well informed you mean tutambula n'abantu nga boogera ku kyeyo naye nga tebakimanyi abamu baagala likes mbamanyi abamu mbalaba ku social media aba just ayagala kwogera bwogezi naye nga tamanyi okitegeera however much you hustle eri e Bulaaya tosobola kwegeraageranya na muntu ali Bulaaya ne waba ali wano Dubai oba Abu Dhabi aba akusinga asobola okusinga Machaz ne Bulaaya waliyo oli n'afeeringa n'abibala ne bigaana kubanga abantu ababeera balina entalabu ye abalooza yenkanankana n'oli olw'okuba amumanyi nga tannagenda omumanyi kiri ekikadde omuntu ajja kuvayo akugambye nti nze this is my net worth ng'agenze mwina sigalira awo okitegeera ajja kulekerera awo kati so nze ndowooza okudda ku kyobadde ogamba nti omuntu yenna yenaawe oba olina omukisa ogugenda genda okole genda okyusa obulamu ebirala ojja bisanga that is ngomaze kubalansinga kyoliko wano yes ngomaze okubalansinga kyoliko n'olaba nga tekiggwa bulungi oba ofunye omukisa genda okole no matter what people say again n'okutambula it is an opportunity so kochi justifying because abamu tebakimanyi nti it is an opportunity okutambula mukisa munene nnyo kuba si buli muntu agenda kufuna visa nti bagimuwa that's one kitegeeza ogwo omukisa Katonda yabeera agukuwadde kubanga tolina nnyo kyanjawulo kyolina kwoli gwe bammye okitegeera so obeera nga ate abamu waliwo abantu abamu nga opportunity zibajjira nga olina abantu saaka ezisobola okuwa amagezi nti kola bwoti okitegeera si buli omuntu ekyo nakyo omuntu akola ki nti akirina because wano wenyini we tuli ne we twogerera n'abatulaba waliyo omuntu nga tolinayo muntu we yenna mu America exactly you don't have an opportunity naye nange mu Katonda nali siinayo omuntu n'omu so still kisoboka toggwamu maanyi nze biri bye neeyiyanga nga mbaza okufuna visa biri bye nnakubuulire mabega muka Katonda mugoba baali bagimpandagewa nga toyina n'omu sirina era abaana bamanyi okujja mu inbox yange bangamba fere toyinayo omuntu ikini bagamba temufayo kasita muyina nze era naawe wali awo ng'ondaba nga toyina muntu togaana gezaako try n'atatambulangako gusobola omulundi gwo ogusooka n'oyitamu ate n'ogenda n'oyitamu nze nagamba abantu ne bagamba nti obeerawo otyawo nga tomanyi na American Embassy gyeri gendayo wakiri 10 eri America yennyini wano awo ensambi awo
ng'omutoli nyanga oba wakana gendera wokolerewe fujjo America ejja kuhandolinga wensambyawo okitegeera nti olunaku lw'olinya obulinnya ku American Embassy booti oba oyingidde America oba omaze okugiyingira at least gamba nakikola ki nagendako mu America nagigezaako negaana bugaanyi okitegeera naye gwe n'obeeraawo nga because tomanyi mukisa gwo omukazi akutuna maaso nawe come back for your visa tomorrow nga gwe mukisa gwo na it is your naye ani agenda okukujja eri gye weekwese nansana mbu visa ekusange ya America tesobola mu bulamu olina okugezaako you take the first step and God will take the second yes bano nga kiganye ekyeyo ensobi ki ezimu ze bakola according grounds bwe kyolaba munnaffe n'agenda mu nsi yamalayo ng'eya America n'agenda e UK Sweden n'ensi endala naye ne bigaana ate abalala ne bikwatayo Katonda yagaba omukisa that is one ekyokubiri abamu batuukayo nadda mu n'abuuka n'enzige okitegeera n'atuuka eyo nadda mu bantu abafuna dda obutuuze abantu abakola dda abantu nadda mu gurupu ezo wakatuuka ate ogenze kubali bakasangwawo neweerabira ennaku yo status netambulira wamu neweerabira ennaku yo completely bisobola okugaana kubanga kyangu nnyo okwerabira lujja okubeera mu bulamu nga wane Kampala nga weeyiya oli ekikomando olinya boda obulamu obwo kati n'otuuka n'olinya ennyonyi n'ogenda munnange osobola okubwerabira buno bw'obaddemu eno oba okubonaabona ng'olina emmere mu fridge awo emmere nga si kizibu kyo olina emmotoka mu parking obulamu obwo n'obeeramu emyaka 2-3-4 you can forget bye wayitamu kati ekyo kiri human kikwetaagisa okuba ng'olinako omwoyo omulala okukujjukiza oba n'abantu kati ffe tulina bamama baffe mama wange yaŋŋamba nga olina okukola kano olina okukola bwoti abo nabo balungi kitegeera ate abamu batuuka eyo tayagala wuliza famire so bingi okitegeera nze mama wange yannemerangako mama wange omuto Brian olina okukola bwoti Brian olina okukola bwoti kubanga otuuka eri nga okimanyi nti bino ebintu tubyetaaga nnyo ebirala Jessica sobera ng'olya weebaka okyusizza obulamu ovudde kawempe ovudde nansana osobola kyangu nnyo okwerabira ekyakutwala so omuntu olina okwebeereramu yes abantu twerabira ennaku yaffe abantu babamu beetaaga omumanya ebintu bino naddala life y'ekyeyo naddyo omuntu weetaaga ekyeyo kikubeererewo naki kyolina okikozesa ng'okifunye you understand bino ebyogerwa ndi wa mukisa nti siri omu ku abo abeenyigira mu mboozi z'ekyeyo cause sinnakuba ku kyeyo naye at least wenfuna omuntu akikubyeko ebeera opportunity yakumanya ebimu byensobola oyiga n'omulala atwala byasobola okukola ki okuyiga yasobola okuba nga ayiga naye ng'ogambye ekyeyo tekirimba agende osobola okgenda genda agende era nga toyawudde ensi ki agende nsi yonna kasoba nga ukasogattamu ebibyo because nga wetugambye obulamu gwabumanyi gomanyi reality eyo okitegeera kasobigatta n'olaba naye nga ne wano waka waliwo abantu abalina omukisa si buli omungamba gwe nga wobigatta tekiggwa ng'ate opportunity weeri kuba ate nabano kano katukajeyo nga tonnamala lujja waliwo abantu abamu ng'ate addira akasente konna n'akateeka ate mu byokutambula okitegeera ate n'abonaabona nnyo wano n'okugaana ne bigaana so olina okubikola nga oteekamu omwoyo wakyo kwegamba okutambula ssente of course okukwata in fact olina ate kyonzibudde bannange kigambo okutambula ate tunayogana kigambo kyeyo you invest it's an investment it is an investment nga wookera n'ogula booda omuntu agenda okutambula ateekamu naye millions of money it's an investment kati waliwo omuntu omu akwata ssente ze zonna
Nagenda nazikwata nazesigisa omuntu nkolera paperwork olusi mubbi olusi biga abamu no kyaba babbi bigana buganyi ne bifairinga nze kano ke ngamba abantu teeka muzo omanyi nti webigana obulamu tebukomye okyasobola ogenda kukiddako kwegamba kino this is the right word ebintu by'okutambula kugezesa it is not a sure deal naye abantu abamanyi sure nasiibula ne baganda be okitegeera nga tebinaggwa kitegeera that's why abantu tebasiibula nga batambula omulaba atuuse ababeera balina bye beewala kuba waliwo ab'emitima emirala tulibogerako olulala naye wano oba ng'okyali mu process ebigoba toli sure kati g'otunze ekibanja otunze enju otunze biganye ozze ku zero okitegeera ekyo kikulu nnyo so toteeka magi mu kisero kimu era woba otambula soosayo ekigere kimu nga wooleeta ekyokubiri kigoberere abantu tebaagala mazima naye nze njogera nnyo amazima mu interview ze nkola omukazi akutunula mu maaso nagala tetukuwadde visa ng'otaddemu buli kimu okitegeera wakiri baba kikugambye ekyo ng'okyalina woosula okyalina akalimu abamu bamanyi n'okusiibula ku mulimo naye ng'agoba bugobi atandika butandisi process nayegoba too bad lujja onfuna so mumanye ebintu bino bannange tetubyogera kumala budde omukulu alese byonna byakola najja ayogereko nammwe so si byakumala budde bambi okugezesa kigezese si kubi 100% naye toddira ssente zo zonna n'oziteeka mu kintu ky'otali shuwa kubanga waliwo emikisa ebiri eiza okukuwa oba okulemererwa oba obutaku kali gwe togendera ku one way nti nze nyina okufuna okitegeera so kyendabamu ekyo okukkiriza kikulu nnyo ng'olumba n'amagezi lwaki interview tekomaawo baba nkweyanza nnyo obudde bompadde nsaba Katonda asobozese byonna by'oliko okubeerawo kwe Uganda ate era n'okugenda mu US musigale nga abagabirira kwegamba byabagabirira naffe bibeere nga bitugwire eno kyekigambo otegeera buli bwe mufuna mikwano mwenna abatulaba mubeere nga ate naffe eno mujjukira nti kiri kyogambye okujjukira nga mujjukira nti be mwaleseeyo bambi tebali bulungi nene ekyokulala okutambula it is an opportunity, it is an investment. Ate Katonda tatwala muntu bweru wa mutima mubi. Buli ali ebweru alina omutima omulungi. Katonda yakutwalayo kuyamba kyentegeeza kuyamba banno. Lwaki tomaliriza naako bulungi? Buli ali ebweru mu miliyoni z'abantu Katonda n'agamba nti ewammwe lujja gw'oba ogenda. Nengenda mu America. Abatakututte kweraga obaago mwatenze mani emundabye muga Katonda mu ggulu aba ayagala oyambe bakyalibo. Situlaba nno abasigadde. Beereyo obereke ng'egyolaba ebintu nga ffe watuleka mu kizikiza tukubira essimu otuzibula amaaso. Abamu baba blockinga dda. Too bad. Bakyalibo baani bannaye. Okyogedde nga kyali gwe missinga tankubirako. Abamu batebinnateerera naye waliwo bano. Genze banta amazima gali nti ebulayo onyiiga waliwo okera machanga bakusabye sente nga mbutuufu toziina. Naye teweerabira nti Katonda akuwa mukisa ogwo omunene akusitudde kugenda kukola ki kuliisa banno kye yakola ku Yusufu. Yusufu yamutwala muki mu Bwakabaka n'afuuka bakatikiro Misiri naye ng'amututte ajjukire banne bali wadde baali bamutunda. Iyo story mu Bible bagimanyi. So buli muntu ali ku kyeyo Katonda aba kututteyo kuyamba jjajjaawo tobeevuma kuyamba bakyalibo bulwenti kalwenti kaaganye nze ate ezimanyi natadde ebigere mu mpaji y'eggaali ebyo sekoko yangobye Katonda yakututteyo buweereza bwo you are ministering okitegeera obuweereza bw'amaanyi
mbadde wakubuuza nti Pastor Bugembe yakuyamba mu kugenda gwe omuyambi otya naye kati nkitegedde yali yogedde wano omusajja abyogedde okitegeera kati naye alina enjiri gy'atambuza ate musumba wayinza okuba atasobola kukwatawo that is kunyumya kyeyo kale nkweyanziza nnyo obudde bwo mbadde saagala vano nga toyogedde ku dash clothes ku bush clothes. Yes. Bush clothes, bush fashion. Yeah. Jikone ko katono. Katujikone ko banange tuina nze ne mukyala wange twagulawo business yangoye kutunga na wayagala fashion izo nazonna. Osobola oku batufune batya banonye gwe. Okay. Musobola okukontaktinga abasobola okuntuukako musobola okunoonya omukulu ono ku TikTok kwendi ne Facebook. That is Brand Ddumba. It is Brand Ddumba. Brand Ddumba. Okay. TikTok Brand Ddumba 1. Okay. Baba kufuna. Bana mutu wagiri. Mumba wagire. Kubanga munnange ino family kyenjagala okubategeeza ekyali into bulungi ebigendererwa by'amaanyi nnyo. Omukyala n'omwami bali mu kifaananyi omwana waabwe ate ye masavu nerere singa mbadde nyina ebyokulisa omwana wa mwoyo naalisigadde naye kubanga ebyaddala omwana yeeyagaza anyuma okubeera naye era kino kyakuyiga bannaye bazadde bannaffe mulabirira abaana bammwe abantu be bajja obbaagala naye omwana wabeera mu kifaananyi nga tekiggwa omuntu olusayiza yali yagadde obbeera naye nga naye agamba waayi ate bembeera naye nandwalirira siwe kiri omwana wuuyo yenna life njereere kale Katonda batukuumire ate tujja kuddamu yatusinkane mbadde n'omwami Brand Ddumba Frederick Rick yagijjako naye it is okay. Yes, apadde obudde tunyumiddwa mu kyetuyize tukiyize saba Katonda amukuume nammwe abakuume tujja kuba tuddamu osisinkana mu program endala efaanako weeti. Amiina.